AMAWULIRE ku 9:3 BET gakusomerwa Tom Mulondo gakutuzibwako DFCU Bank. Kadde k'amawulire ag'essaawa zino nze Tom Mulondo. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni era nga ye muduumizi w'okuntikko ow'eggye ly'eggwanga erya UPDF n'ebitongole by'okwerinda ebirala agumizza Bannayuganda ng'ebyokwerinda mu ggwanga lyattu bwe biri gguluggulu ebitalinako yadde akamogo. President ng'asinziira mu maka ge ag'e Nakasero ategeezezza nti Bannayuganda tebasaanidde kweraliikirira olw'abayekera ba ADF baagamba nti bano tebakyalina we beetaayiza. Agamba nti basinziiranga mu ggwanga erya DR Congo mu myaka egiyise oluvannyuma lwe yali omukulembeze wa Congo Kabila okuba nti yabaleka ne beetaayiza mu bitundu ebya North Kivu n'essaza ly'e Ituri wabula nga mu kiseera kino omwagaanyi ogwo tebakyagulina. Ategeezezza nti ADF yameggebwa dda era nga kati obulumbaganyi bwekola nga obwe yakola Jozi ku ssomero lya Lubiriha e Kasese bwe bumu ku bubonero obw'ekinafu obulaga nti amaanyi gaagiggwa dda. Eyo nga tuvuddeyo abasuubuzi abakolera mu katale akamanyiddwa nga Kumi Road Market mu kibuga eky'Embaale ge bakaaba ge bakomba emaali yaabwe yonna esaanyiziddwawo munnabbambula w'omuliro akutte mu kiro ekikeesezza leero. Omuliro guno gugambibwa okuba nga gwatandise ku ssaawa nga 3 era ng'ebintu byonna ebyabasuubuzi omuli n'emidaala egy'embaawo mpaawo kitaasiddwa. Poliisi n'ab'obuyinza bagamba nti bakyanoonyereza okuzuula ekituufu ekivuddeko omuliro guno gusaanyizzaawo okumpi akatale konna. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo mu ggwanga ki Uganda National Roads Authority kiragiddwa okusengula obutale bwonna obw'emmere n'ebirala omuli ebyennyanja, emicomo, gonja n'ebirala nga kugatta paaka zonna ewasimbwa mmotoka ku mabbali g'enguudo n'ezimwasanjala zonna. Speaker wa Parliament Anita Amongo bw'abadde asinkanye abakulu b'ekitongole eky'ebyenguudo n'abakulu abalala alaze nti kino kijja kuyamba okutaasa eggwanga ku bubenje obususse okugwawo. Ensisinkano eno ebaddemu bingi ebireeteddwa era ebikaanyiziddwako omuli n'okkomyawo obuuma obutangira endiima buyite speed governor, okutereeza n'okulambika obupande oba ku nguudo n'ebirala ebiyinza okumalawo obubenje. Ekitongole ekiwumya omutwe mu kuzimba omudumu gw'amafuta ekya East African Crude Oil Pipeline kiwaddeyo amayumba agawera ddala 58 eri abantu mu disitulikiti y'e Mubende abatataaganyiziddwa mu kuzimba omukwesese guno oguva e Bunyoro okwolekera ettanga mu Tanzania. Bw'abadde awayo ennyumba zino eri abatuuze mu ggombolola y'e Butologo ku kyalo Kisagazi, RDC ow'e Mubende Haji Abubakar Birungi ategeezezza nti amayumba gano gazimbiddwa mu ngeri ya mulembe era n'asaba abantu okuzikozesa obulungi nga batunuulira enkulaakulana ereeteddwa mu kitundu. Asabye abawomya omutwe mu kuzimba omukutu guno okulaba nga bagabira abantu b'e Mubende emirimu naddala egyo giteetaagisa bukugu bw'amaanyi ekitundu kyabwe nakyo kisobole okusituka. Bwe gabadde ag'enkya ya leero, nze Tom Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 9:3 BET.